Amanya gange nze Nabbanja Asiat nga nina ebibuuzo eby'enjawulo bye neebuuza muli mutima gwange nga nandyagadde okubeera nga mbibuuza ssenga kubanga ndowooza yalina ansa entuufu eziri direct eziyinza okuba nga zinziramu. So olwaleero njagala kubeera nga mubuuza kiki omuntu kye yandibadde ng'akola in case ng'afunye obutakkaanya eri omwagalwawo. Kubanga nze Asiat ndi wano eno nyinza okubeera nga ninamu obutakkaanya n'omuntu wange ku nsonga ezimu oba endala naye nga simanyi butya wakikwasaganyamu. Neeyanziza nnyo Nabbanja Asiat olw'ekibuuzo ky'ombuuzizza. Ekisookera ddala singa omuntu oba ofunye obutakkaanya n'omwagalwawo nga mufunyeemu obuzibu, bwonna ky'olina osooka okukola kwe kusooka okukkakkanya omutima gwe nga ggwe omuntu n'okumanya buzibu ki omuntu ono bw'ayina. Anyiiga mangu, anyiigulukuka mangu. Omuntu ono bwe mba mukutte bwe nti ayinza kuva buno obuzibu buyinza kuvaawo butya. So omuntu gwe wenna ng'ofunye obutakkaanya n'omwagalwawo, sooka okakkane omutima, omuyite mu buwombeefu ng'otuddeko bulungi. Oyinza okufuna akafo ne mugenda ne mutuulako eyo n'omuwa time bulungi nnyo n'omugamba nsaba twogeremu kubanga si weetuti we twatandika nga twogerezeganya bulungi nga tuli basanyufu ffenna, naye lwaki kino kibeerawo? So naye ajja kubeera mwambulukufu gy'oli akunnyonnyole lwaki kiri bwe kiti, era awo wennyini we mugenda n'ossalira amagezi mugenda kukikola mutya okusobola okivaamu. Gwe onooba okutta omwagalwawo n'omutuuza mu ngeri eyo n'omubuuza ekintu ekyo, ate omukwano gwammwe gugenda kuddiramu ddala buto kubanga omuyise mu mpita eya kisajja kikulu oba kintu kikulu. Senga nandyagadde okumanya first date yandibaddeko biki? Kiki kye nandisanye okuba nga nkola ku first date yange? Era omuntu yandigenze ku dates meka okusobola okumanya nti ono omuntu ali perfect gwe nina okuba nga mpunzika naye obulamu bwange? First date gwe omuntu yenna ali eyandaba kye wandisoose okukola ekisookera ddala olina okubeera nga olabika bulungi, oli smart mu bigambo ne mu nnyambala. Bw'oba oli bw'otyo omuntu omuludde okusoosa okukulaba n'akulaba nga embeera zo oli smart, ebigambo by'oyogera osoose bisengejja, akwagala era courtship yammwe eyo egendera ddala mu maaso. Abaana abawala bamanyi obbatwala ku date n'otandika okukasuka ne bino ebigambo nti nze jjajja wange ali bw'ati, ffe waffe tuli banaku nnyo, ffe waffe tulina kino. Omusajja takikubuuzizza lwaki obeera nga weetottola ebintu ng'ebyo. Omusajja alina okukumanya mu bbanga eddene, kyatakubuuzizza tokyogera. Bw'akubuuza ekintu kyogere, tomala gapasuka na bigambo. Mwekuume nnyo mu njogera, muyige empisa ez'omu bantu. Oli mu hoteelo, muli mu kulya, okutta ebintu weesiimulasiimula, okwata mu nnyindo, okwata mu kamwa. So ebintu ng'ebyo tebiraga mpisa eri ggwe omwana omuwala. Senga ekibuuzo ekirala, kyandibadde kirungi nze Asiat okubeera nga ntuuka mu marriage when I'm virgin oba nedda? Ekintu ekyo kirungi nnyo lwakuba ensangi zino tekisangika. Abaana abawala n'abalenzi mwanguyidde nnyo okubeera nga muli ebintu ebyo mu bwangu, naye nga omwana omuwala ofumbirwa ng'oli virgin, ekisookera ddala omwami wo akusizaamu ddala ekitiibwa kubanga akusanze toyina musajja yenna gwe wali olabyeko. So kirungi nnyo okwekuuma n'ofumbirwa ng'oli virgin. Ate obeera omufunye nga mutuufu olabira ddala nga alina qualities z'oyagala,
olabira ddala nga mumuvinzeeko a quite long muli n'akulaga nti nno kituufu agenda kuwasa nosalawo n'omwewa n'oluzinga that virginity naye era n'akituukiriza n'akuwasa. Does it cost anything oba kiina ekintu kyonna kyonna ekyenjawulo kikireetawo oba kyandibadde kirungi neweekuumira ddala naye until the ring is on the finger? Ekintu ekyo kisinziira muntu ki gw'ofunye. Oyinza ofuna omusajja nga ye alina mission kukozesa kutambula kugenda, so nze amagezi genkuwa tekyandibadde kirungi kupapa kwegatta na musajja oyo kubanga tomanyi biki bigendererwa bye lwaki akukwanye, oba ali ku point oba tali ku point. Sooka omanye omuntu gw'oli naye anjagala ebyaddala byaŋŋamba tava ku mulamwa. Abaana abawala mugenda ne mupapa olw'okuba olabye omusajja n'akasente, olw'okuba akuwadde kano n'opakuka n'ogamba kamweyambulire, ne woona omweyambulira naye nga takwagala aba tagenda kwagala. So kirungi nnyo n'okola ki, n'osooka n'otegeera omuntu oyo, oluvannyuma n'omweyanjululiza wenna. Omweyanjululiza naye ng'otegedde nti naali ku mulamwa, bwe mugenda mu maaso Mukama Katonda awo abeera mulungi. Era bwe kigaana era bwe bityo webibeera bizze, naye nga tekirina buzibu kumweyanjululiza kasita abeera ng'anaatuukiriza. Senga muli wandire kiki qualities ki z'oyinza okulaba n'ogamba nti ono omusajja indeed yandisanye okubeera ng'alaba omubiri gwange oba teyandisanye kubeera ng'agulaba, era biki ebyo by'olabirako n'ogamba nti mu butuufu ono ndi wakuwangala naye? Kaakati toyina qualities z'ogenda kulabirako mwami oyo nti ono alina kino kyenjagala, alina kiri, wabula sooka otegeere omutima gw'omwami oyo, engeri gy'afulumyamu ebigambo bye ng'ali naawe. Bw'obeera mu buzibu akuyamba. Abantu bo baalabyeko abayisizza atya, so bw'onoogenda mu maaso ng'olina oyo omwami ojja kutegeera tofumbirwa bintu, tofumbirwa ki, wabula fumbirwa mutima gwa muntu. Yagala mutima gwa muntu, toyagala bintu. Senga ekibuuzo ekirala still ku kintu kyekimu, omuntu yandibadde ne gaayo oyo kumala bbanga ki nga bakyedeetinga? Ebbanga ery'okwedeetinga tetuligera, kubanga oyinza osanga oli nga mutuufu nanga ebibya byagala mu bwangu, oyinza osanga oli nga ebintu bye si birambulukufu n'abeeraawo n'akubatisa ne muwangalira ddala ebbanga eriwera naye nga talina gyakola ki, gyakutwala sebbanga tewali alimanyi, wabula kasita mwetegera gwe n'olaba nti n'otegedde munno naye akutegedde, awo nga mutwala mu maaso ebintu byonna. Tenga biki bye nandibadde nkola oba omuwala yenna andaba ekiyandireetedde okumanyisa gaayo oyo nti nno mubutuufu ndi mwetaaga oba neetaaga kubeera nga mmufumbirwa? Omwana omuwala tolina kulaga nnyo omusajja nti omwagala nnyo, olw'ensonga si gwe wagenda n'okola ki n'omukwana. So omusajja yalina okulaga nti n'akola ki, akwagala nnyo. Gwe ky'oba olina okukola kwe kubeera ng'omuwa ebirowoozo ebizimba nga ggwe omuki omuwala, ate nga byongera omusajja okukola ki, okwagala. Kola ebintu by'olaba nga byongera okumuzimba. Bw'akugamba nti no kino ekintu sikyagala kirekeraawo, bw'akugamba munaye nze woyambala akateeteeyi onyuma kambale, so kola ebintu ebikola ki, ebimusanyusa. Omukyala yenna aliko okuwuliriza musajja, era bw'aba akugambye ekintu muwulirize. Omukyala n'omwami muli olowooza ani eyandisinze okwagala ennyo munne? Era kinene ekintu tekirina kubeera two-sided nti omusajja njagala ekyenkanyi nga we mwagala oba nze omukyala nze nina okumwagala ekisukkawo. Bangi nnyo abafumbo abafumbiriganwa ng'omukyala yasinga okwagala omusajja, era obwo obufumbo tebuwangaalira ddala lwa nsonga omukyala obanga yeesibye ku musajja. Kitegeeza omusajja gye buva ne gye bukoma, omusajja yalina okubeera nga akwagala gwe omukyala, kubanga n'omufumbirwa nga takwagala agenda funayo omukyala omulala
agende amupangisirize oba amuzimbire gwakuleka awo bangi nnyo tubalabye nga yagenda neyeefunisa olubuto by mistake n'agamba kamufune nzaale omwana tajja kundekawo olwokuba ninaki omwana we gwe kennyininyini gwagenda okwebonyaabonya lwa nsonga omuntu gwozaddemu omwana teyali mutuufu wakuzaala mu mwana oyo so omukyala yenna ali eyo oba omuwala ali eyo teweesiba ku musajja nga takwagala manya sooka omanye nti omuntu ono gwendi naye anjagala sooka oteekewooko embeera for example muli mu courtship mwedeetinga mulinako we mutuuse buli omu alabye munne mugambeko lumu nti munnange nafunye olubuto kyokka ate bazadde bange bajja kukola ki kunenya nkoze ntya ajja kugamba bw'aba akwagala ajja kugamba kanzije tulaba abazadde nkutwale bw'aba takwagala ajja kugamba wafunye lwaki lujjeemu nze sikola ki nze sikwagala saagala kuzaala oba waffe tetuzaala nga tetunnaba kuwasa so omusajja mugezese lwala keera ku makya olwala omugambe ndi mulwadde nnyo sirina muntu asobola kunnyamba olabe anaatuuka mu ddakiika mmeka okutuukako buyambi ki bw'anaakuweereza awo wennyini wojja okulabira omuntu akwagala kufaayo kwe kulaga nnyo omuntu nti omwagala senga ku kintu kyekimu era eky'omwami nnyinza okuba nfunye omwami wange nga kale yakolamu ng'alina ku ssente nga sifunye ono nti oba twezimbe nti tuvudde mu ssomero twezimbe tusobole okubeera nga tufuna ssente nfunye omusajja alina ssente ze kale kwegamba nga tewali kyamaanyi kyengenda kumwongerako biki bye nandikoze oba bye nandisanye okubeera nga mba nabyo okusobola okubeera nga mbaako ekyenjawulo kyemuteekako naye ne waatuuka ku eri point nga mbutuufu agamba Asiya tinedda ekyo kye yandiliininzeeko n'agamba at least for this case let me start with her kaakati bw'osanga omwami nga yakolamu ne mukwatagana ng'omwami alina ku ssente omwami oyo kyokola tosooka tunuulira nnyo bintu byakola ki byayina tomulaga nnyo kasigiri nti gwe olina akasigiri ka ssente oba omwagadde olw'okuba nga alina benzi alina ki nedda sooka mulengeze wa future weekola ki weeri ate okufuna kino kyakola ki okufuna ekisingako ku kino kyakola ki kyayina teekawo pulaani ezigenda mu maaso ng'alabira ddala kigenda kukola ki kumwongerako so ekyo omwami kijjamu okuguma mu mutima nti omukyala gwe nnina talina mulogo gwa ssente tanfumbiddwa olw'okuba nina emmotoka tanfumbiddwa olw'okuba nina kalina wabula nfumbiddwa nga nze omuntu anjagalira ddala yongera bwongezi kumuzimba ate tomumalaako ebyo by'alina abasinga bagamba nti omukyala ebintu bye wandisanye okubeera nga ofuna oba ng'ofuna mu musajja olina bifuna from the very start nga mukyebeetinga bintu ki ebyo by'oyinza olabirako n'ogamba nti indeed oba tugambe nze Asiat njagala nnyo outing Asiat njagala nnyo ebintu kale ebimpa emirembe naate nga ye ayagala nnyo obulamu obuli so private ayagala nnyo obulamu nti tutulekaawo tubeere awo ng'ate nze si bwe bulamu okwange muli biki bye nandikoze okumulaga nti nsaanidde ate nga jjukira alina ssente ze okumulaga nti nsaanidde siri nnyo ku ssente ze naye ate ne buno obulamu nabwo mbukola ki mbwetawagala kaakati ekintu ekyo kyemba mulina okukola omukyala omusajja akwagalako matu bw'obeera n'amatu ojja wangaala n'omwami wo bulungi nnyo so gwe tolina kukola by'oyagala ate bw'ofuna omusajja manya nti nno nzikiriza okufugibwa nfunye munnange agenda okumbuuza nti kati ndagawa nfunye munnange agenda okumbuuza lwaki kino kikola ki kiri bwe kiti so okutuukwo gemaanyi go obugonvu bwo gemaanyi go muli ali omusajja ye teyandibadde na matu kubanga nange nandiyagadde okubeera nga mbaako ebyenjawulo bye mugamba ne mubuuzaako nti mukwano olwaleero lazeewa naye ambuulire ffenna mu mukwano buli muntu munne kyamwagalako matu lwobeera ng'owuliziganya ne munno
nga muteesa ekyo kyekintu ekisasingirira ddala obukulu. Era mu abaami abaliyo temugamba nti nno abakyala be balina otuwuliriza bokka, nedda nammwe mulina otuwulirizaako. Olwenkubuuliza nti leero ng'oluddeyo tula wansi onyonyonyole nga gwe omwami oŋŋamba ejja mwabadde mungi tubaddeko mu kamiitingi n'emikwano gyange ate ddala nga byebituufu tujja kuwangaaza omukwano gwaffe bulungi nnyo nga tewali n'omu abukyankalanyiza. Omusajja ayinza okunsanga nange nga nina ssente senga nga nkozeemu nansanga nga ffenna tulina ssente, nina ssente naye alina ssente, naye nga mu butuufu ndabira ddala kyemwagalako neetaaga presence yokka nga sigenda kera kumakya mugambe nti Asiat nalabye cuticon njagala kusiiga cutex, oba nina kyenjagala nti nalabye necklace, ebiseera byange byetaagamu necklace nga ngyetaaga, nga sisobola kugamba nti no, do you know what, I need this, nga nsobola okweprovidingira buli kyembeera njagadde. Kyembeera njagala presence yokka ate nafeeringa ojimpa. Muli kiki kyeyandisobodde okubeera ng'akola okulabika nti nno ankuumirawo kubanga nina byenneetaaga, byonna byensobola okubeera nga nsurvivinga, naye ate nasobola okubeera nga ankuumirawo okubeera nti tuli ffenna tuwangaale ffenna kubanga buli omu alina byayagala ate nange nina byenjagala. Ffenna tulina ssente, sigenda kujja musaba ssente, naye ate nina ekirala kyemukola ki oba oliawo nga tasobola kiprovidinga. Kiki kyennandikozaawo? Obuzibu obuliwo nti abakyala bw'obeera ne ssente omwami omulabanga ekitagasa, so nga ate bw'obeera ne ssente ezo, ssente y'omukazi temala n'oba oyagala kusiiga cutex wa $200 mugambe empaayo omutwalo ajja kumanya nti okola ki, omwegulya. Naye gy'okoma okubeera nga weekolera kiwalazima gwe tomwebuuzaako, bw'oba oyagala akagoye okegulira okuba olina ssente ezo kitegeeza tomwegulya, omwagalako obwagazi kubeera nga mubeera naye kumanya nti oli mufumbo, olina omusajjawo, obeera wali era oli mukyala gundi. Nedda, ekyo si kituufu. Newoba olina ssente zitya, ekyo omusajja yenna alina okuyamba ku mukyala n'abeera ng'atuukiriza ebyo nga byalina okutuukiriza ng'omusajja. Tokwata ssente ezo kukikola. Bw'oba olina ssente ng'owera zikumenya nnyo, ng'owera oyagala mukole ekintu, oyagala kugula akataka, mugambe akataka ako nakalabyo ka $5 million, naye nako $1 million ezo 3 gattako, nako $2 million gattako 3 tukole ki tukagule. Mubeera nga mukola ki, nga mukikolera wamu. Muli wabeera alina ekirowoozo ye nga ye omuntu, kubanga nze nyinza okubeera awo nga nina ekirowoozo ekigamba nti if you need something you need to purchase it, work for it. Kubanga teri kintu kigenda kusanga ku silver plate. Muli naye ng'akiyina ekirowoozo ekyo nti Asiat wabeera ayagala pini oba waba ayagala necklace agikolerere. Omuntu ng'oyo oba omwagezi okukolerera ky'obeera oyagala. Nze Asiat okukolerera ky'obeera oyagala kirungi nnyo, era n'abasinga ebyo mulaba abalina ebintu basooka bikolerera. Naye ate nze ku mwami wange nkikoleredde ntya? Okikoleredde otya? Engeri y'okukoleramu ekyo ekintu nze empisa z'omu maka, ate obeera tokikolerera. Ekyo kigambo tukijjewo, obeera tokola ki, tokikolerera. Wabula gwe kola mwami byayagala, asange ewaka nga akatundu okakamudde, engoye ozoozezza, ogolodde, wakomawo omuwa kuhahaaga n'omugamba nti kulikayo mwami, n'omutikula n'omusiikira ku bunyeebwa awo, akagi n'okateekawo, awo obeera kiwedde buli kimu ky'onooyagala ajja kikuwa, buli kimu nga kirongoofu, ojja kubeera kiriya. Senga ate wetubeera ng'era tukyedeetinga naye nga yembeera y'omu gy'olina yembeera gye nina oyitamu okubeera nga nfuna kyenjagala oba amagezi ki. Kati abantu abakyedeetinga eyo ng'owulira oyagala kamwagalirawo akuwe attention, akuwe buli kimu ky'oyagala, ky'oba oyitiriza ennyo ye communication, ate ekirala kwe kukola surprise, okumukolera ekintu nga takikola ki, takisuubira. Okugeza alinayo ka birthday, toyina ssente naye at least funayo akantu k'omutwalira omugambe mwami wange leero birthday yo siina nnyo kyamaanyi naye nkusaba akalabo kano okakole ki, okasiime happy birthday, ng'abadde takola ki, takasuubira. Ayinza okusanyuka ne yeeyongera nnyo okwagala. So abantu abali mu courtship
muyitirize nnyo surprise ezo zina kinene nnyo kyezikola mu mukwano. Senga yogera ku muntu ono nga asuubira kingi naye ate ye ng'okugaba kwe kutima. Omuntu oyo nze mugamba era yajja kubeera awo bwatyo paka kubanga omuntu bwe tugenda mu mukwano tubeera tusuubirwa okufuna okufiirwa tuba tusuubira ebintu bingi nnyo. Gwe wogenda mu mukwano ng'osuubira nti nno ngenda kufuna ate nga nze siwa sigaba munnange okubye kafube babakyala b'osanga n'agamba sisobola ddogula omwami wange empale nga lwaki togimugulira ng'ate ye mwami wo. Gw'olowooza ki ekinamuleetera okusanyuka okugamba nti nno mukyala wange anjagala anfaako. So mu mukwano tulina okugaba ate naffe balina okukola ki okutuwa. Senga omuntu sex ye yandibadde esookera ddala n'oyo gayi gwabeera afunye yandigifunye mu budde ki era mu kifo ki? Kisinziira. Abaana muyinza okufuna eyo first date nga mugenda mwekyo ekikolwa ng'omulenzi mwenna mukyasoma nga temulina wammwe, like tolina omulenzi talina wuwe nga mwenna mukyabeera mu bazadde. Kitegeeza mugenda funa hotel mukole ki gyemba mukolera ebintu byammwe. Kisinziira ekifo kyonna ekyo sobola kiteekako garanti oli wafuna ekifo kino kifo kiri nedda. Kisinziira ekifo kyonna. Nsiibula senga nandiyagadde okumanya kyandibadde kirungi omuntu like neweekuma n'omuntu wo gambe nti nno right from down paka waggulu ne mukola mwenna ne mugatta bizinesi omwami n'omukyala. Kirungi nnyo 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 ekyo ekintu naye kisinziira ngeri gye mukwataganamu. Ensonga lwaki tubagamba nti wasa mukwano gwo tofumbirwa kabina, tofumbirwa nti ssente, wasa mukwano gwo. Bw'onoowasa mukwano gwo, bw'ona ofumbirwa mukwano gwo, ebintu byonna bijja kutambula bulungi, mujja kwegatta mukole bizinesi mukulaakulana. Kirungi.